all these persons here present who have been blessed to have the degree of Bachelor of Laws of Uganda Christian University, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. David Magara, Kabuye Peter, Nalisere Ruth Patricia, Ogwa Richard, Oath. You, as a holder of the degree of Bachelor of Dental Surgery of Uganda Christian University, do you solemnly declare that you will exercise your profession to the best of your knowledge and ability for the safety and welfare of all persons entrusted to your care, that you will not knowingly or intentionally do anything or administer anything to them to their heart or prejudice, that you will not improperly divulge anything you have learned in your professional capacity, that you will not employ any secret method of treatment, nor keep secret from your colleagues any method of treatment that you may consider beneficial, that you will not advertise yourself or permit yourself to be directly or indirectly advertised, that in your relations with your colleagues you will conduct yourself as you become a member of the honorable profession of dentistry. Do you? Yes, I do. These candidates, as they appear right in front of you, who have satisfied the requirements for the award of the Bachelor of Laws of Uganda Christian University. And Safety Management of Uganda Christian University, Gatkuth Peter. Nampera Mercy, a degree of Master of Arts in Journalism and Media Studies of Uganda Christian University. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mr. Chancellor, sir, I present to you the candidate who has satisfied the requirements for the award of the Master of Arts in trained doctors and more than 100 years. The Deputy Vice Chancellor of Academic Affairs was appointed Director General of VISTA, published a book titled The Restoration of Relations. The University Chaplain, Reverend Canon, I'm sure they are here for successes in several areas. National, regional, and international partnerships, based among other things on the media regulations. Dr. Namibula Jensovia, na Kamala Medicine and Surgery. We twogera ku medicine and surgery. Fields babili. Tulina medicals and surgery. Kati tudda mu surgicals twogera ku surgery, ne twogera ku ebyabakyala obstetrics and gynecology.
naye obeera okufukamu obstetrics olongoosa naye specifically bakyala naye bw'okola surgery oyinza okugenda n'obeera neurosurgeon n'obeera surgeon akola mu nnyindo kamwa n'ofuuka surgeon w'amaaso n'ofuuka surgeon w'obwongo surgeon w'amawumba so surgery nnene nnyo zisobola gitottola sooka tekuba nti omusawo yasazeewo nti tulongoose naye omukyala waba alina obuzibu obumuliidi obuyinza okukosa obulamu bw'omwana oba obulamu bwe aba alina obulongoose tulina ekintu kye bayita fetal distress omwana baba bagamba omwana akooye kati waliwo amazzi agavaamu nga gaba macaafu kati ffe ng'abasawo tuba tusobola okumanya nti gana amazzi macaafu omwana tali fit omukyala tali fit kusindika balina musala tulina ne conditions endala kuba indications eza c-section ziri nnyingi tulina absolute ne relative so kati mwezo omukyala wa presentinga with any of them tuba tukola ki tulobugolosa naye waaba asobozesa tekirina mutabaana egamba kino abantu omwana tajja sobola kuyitawo omwana aba munene oba oluusi waliwo ebintu bingi ebisobola okuziyiza omukyalo okuzaala okusindika immediate kyobola abasawo balina okukebera ne balaba baali fit okusindika oba balina okutwala kusi kiki ekiyinza okuyamba abakyala bano kubanga tebeetanira nnyo kubeera nga kyembakubiriza balina okugenda mu antineto za mirundi 8 so balina okugenda mu ezo antineto zonna so that dokita asanga ekizibu kyonna ekiriwo immediately ne bakikolako oba ne bakola prior planning. Ekisooka tetwagala nnyo kujjamu mannyo era nga ekitusomeseza koosi eno kwe kujjanjaba amannyo g'abantu n'okupreventinga amannyo gaabwe okulwala so that tebagajjamu. Ffe ng'abasawo b'amannyo tetwagala nnyo kujjamu linnyo lya muntu era we encourage you to come to the dentist very often before your tooth is too sick to be removed. Nebw'owuliramu any discomfort oba olina okujja ne tuliddaabiriza ne tutalijjaamu. Mateeka, osi y'amateeka era system ya Uganda nayo mukiraba twetaaga obulambuzi mu mateeka gaffe era ffe ng'abatikidwa mu my part nganze ngenda kuba mulambuzi mu mirimu gye ngenda okuba nga nkola nga nsaavinga abantu b'ensi yange abantu mu ggwanga abantu ng'Abannayuganda bafunye nnyo omuzigo okukozesa abantu bayita bano bafoami bafuna experience just kuzimba emyaka mingi naye abantu balina okumanya nti tusomera byansonga era balina okunoonya bayinginiya bali certified era registered bawandiisiddwa ekibiina kyaffe era nsuubira okukigobako nfune enamba yange era bampandise mu kibiina kyaffe era nkola emirimu ekituukiridde eggwanga lyaffe Uganda era tuzimbe Uganda ffenna. Of course bwerufu bwe businga bannamateeka basomedde amakusinga tubabanjawulo basomesa eddiini so tusoma amateeka nga tusoma n'eddiini so obwerufu bwe tugenda okulembeza mu buli kimu mu ggwanga lya Uganda. Yaliwo ng'etandika yunivasite etandika mu mwaka gw'ekyenda Bishop Kopoliano mu Kenya yaliwo gwatandika yunivasite eno n'omugenzi Bishop Kopalanyi oyo n'abalala atugambye nti batandika ne faculties 4 n'abaana 207 omwaka gw'1997 naye kati laba tugeza abaana 1,200 university era ne faculties kati ziweze 11 zetwakatondawo olwekyo olaba nga wabaddewo okukula ennyo okutegeka abaana era UCU tulabye nti tuweereza abaana baffe amaliriza mu bitongole ebyenjawulo kooti ne mu bitongole ebitongole ebitulanga UCU kati egenda ewamba eggwanga mu mirimu egitali gyanjawulo. True, the future is bright. Those who have been part of UCU's history, we thank you once again.
for the UCU Council, the governing authorities of UCU, and all the management leaders, and all the academic staff, I say thank you. Never give up. Make rivers of fresh waters for the people to drink and be refreshed. May they be the prepared leaders for tomorrow, coming out of this universe transformed, revived, and refreshed minds to be able to lead this country. True, the future is bright. Those who have been part of UCU's history, we thank you once again. For the UCU Council, the governing authorities of UCU, and all the management leaders, and all the academic staff, I say thank you. Never give up. Make rivers of fresh waters for the people to drink and be refreshed. May they be the prepared leaders for tomorrow, coming out of this universe transformed, revived, and refreshed minds to be able to lead this country. And may our Church of Uganda tradition in mission and evangelism based on the Bible truth, in which Jesus Christ is the way, the truth, and life, continue to inspire this university and reach the unreached with the gospel of salvation. And let us all go out with no compromise for the homosexuals, which is a curse in this century. For all students and especially our student graduates, and all impact in your communities and the world at large. I pray that you continue to embrace the values of servanthood, Christ-centeredness, stewardship, diligence, and integrity. Congratulations once again. To grow in the knowledge of Him and be united in service and growth in the marketplace where you are going. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Because they set you apart as a UCU graduate. The world of work is beset with many challenges, but we send you out as leaders with a difference, change agents, and as conduits that God will use to transform people and communities. UCU has prepared